الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. omulungi atulaba era atuwuliriza tukyagenda mu maaso ekitabo kyaffe ekya kitaabu tawhid nga tuli ku mulyango ogwokubiri. Babun man haqqaqa tawhid dakhala aljannata bighayri hisab. Omulyango ogulaga nti omuntu yenna akakasaawo tawhid, omuntu yenna anywezaawo tawhid, omuntu yenna atuukiriza tawhid. Tawhid kwe kubeera nti asinza Allah yekka nga talina kyamugattako kyonna, n'akakasa ensonga eyo n'omutima gwe n'ebikolwa bye, omuntu oyo dakhala aljanna, ayingira ejjana nga Allah tamubaze namubala, ayingirirawo ejjana omuntu oyo. Wekitiibwa Allah yagamba nti inna Ibrahima kaana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min almushrikin. Ibrahim, suratu Nahl, Allah atulaga nti Ibrahim yali mukulembeze era yali asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tamugattako kintu kyonna, teyali mwabo abagattako Allah ekintu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala n'amufuula omukulembeze, n'amufuula ow'ekitiibwa. Lwaki? Olw'okubeera nti yali tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, yali asinza Allah yekka. Kiraga obukulu bwa at-tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'agamba nti walladhina hum birabbihim la yushrikun, suratul mu'minun. Allah ina abakkiriza be yayogerako n'alaga nti abeebo nga tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna. Abantu abagenda okuyingira ejjana Allah tebamugattako kintu kyonna ng'okusinza ebirala ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, hadith ya Husayn ibn Abdirrahman atugamba nti lumu yali ewa sahaba omulala ayitibwa Sa'id ibn Jubair, n'amugamba nti ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqadda al-bariha, ani kummwe eyalabye emunyenye eyagudde ekiro ejjo? Sahaba gamba nti nze nagirabye. Sahaba bali mu kunyumya, agamba nagirabye. Sahaba gamba nti ne mugamba nti nagirabye naye ate nabadde sisaala naye nafunye ekizibu, waliwo ekintu ekyakoze ekyannumye. Ekyo kiraga nti sahaba yali ayagala kwewala riya, okulaga nti bannaye yabadde asaala ekiro biki. Namugamba nti nagirabye ekintu ekyo, emunyenye yagudde naye nabadde sisaala. Namugamba naye waliwo ekintu kyabadde kinnumye ekiro, lwaki nabadde ntunula ebiseera ebyo. Namugamba nti kyekyabadde wakoze otya wafunye obuzibu obwo? Namugamba nti irtaqaitu, nasomye ruqya. Ruqya kwe kukozesa Quran oba edduwa, okubeera nti oyina ekizibu ekikutuuseeko ku mubiri gwo, n'obeera nti osoma ruqya n'okozesa Quran, owejjanjaba ne Quran oba n'edduwa oba n'amannya ga Allah. Naam, edduwa ezo ezakka ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga nabbi we yasomesa. N'agamba nti neesomedde ruqya. Faqala, sahaba n'amubuuza nti ki ekyakuleetedde okukola ekintu ekyo? N'amusomera hadithi. Namugamba hadithi eno sahaba yitibwa ash-Sha'bi yagitugamba. Namugamba nti hadithi egamba nti حدثنا عن بريدة ابن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. توالي رقية وكجكم بنتو ببيري. رقية كويسا بنتو ببيري. عين إريسو يبي تشيسو نوم سجّة. Egamba ruqya ebeera mu bintu ng'ekiiso n'ebifaanana ekiiso. Twaliramu eddogo, amajinni, okubeera nti bamusindiikidde amajinni n'ebintu bwe bitebifaanana ng'ebyo. Omuntu asoma ruqya mu mbeera eyo, asobola osoma ruqya mu mbeera eyo. Oba huma, oba omusujja, oba ekintu kyonna ekimutuuse ku mubiri gwe, ekyo kizingiramu ebintu ebituuse ku mubiri gwe. Kabe ofunye musujja, ofunye ebbwa, ofunye ekintu ekikulumye, ofunye kyonna ekikosezza omubiri gwo ng'okiraba, n'obeera nti okisomera ruqya. Sahaba yawulira ekigambo ekyo, sahaba bali mu kunyumya boogerezeganya.
namugamba nti webale wakoze bulungi, namwebaza namugamba nti webale okukola ekyo n'otayongerako, kugamba n'okoma ku ekyo kye wawulira n'okolera ku hadithi eyo nga yewagiwulira. Naye namugamba nti nina hadithi endala gye nange gye nawulira. Namugamba nti nasoma hadith nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, hadith ya Ibn Abbas, hadith eri mu Bukhari ne Muslim. Nagamba nti nabbi yagamba nti uridat alayya al-umam, emirembe gyeyolekesebwa gyendi, kugamba Allah yanjulisa nandaga emirembe egy'enjawulo oba ebibinja oba ebibiina by'abannabbi ab'enjawulo. Nendaba nabbi omu ng'ayina rahat, ng'ayina abantu bali wakati w'abasatu, bawera abasatu naye nga tebasussa mwenda, nga nabbi oyo be bagoberezi be, kugamba ekiseera kyonna kye yakola mu ddaawa yaweza abantu abatasukka mwenda. Wannabiyyun wa ma'ahu rajul, nendaba nabbi ng'ayina omuntu omu, warrajulan, nga nabbi omulala ayina abantu babiri nga bokka be bamugoberera. Nendaba nabbi omulala nga laysa ma'ahu ahad, nga tayina muntu yenna gwali naye, gamba nga ye ddaawa yagikola naye nga tayina muntu yenna yamugoberera. Nabbi agamba mba nkyali awo idh rufi'a li sawadun azim, nendaba ekiddugavu ekyamaanyi, nendowooza nti fadhanantu annahum min ummati, nendowooza nti abo bantu bange, fadhanantu annahum ummati, nendowooza nti abo be bantu bange. Yalaba ekiddugavu egamba nga kiraga nti kibinja ky'abantu bangi. Ne bamugamba nti hadha Musa wa qawmuhu, ono ye Musa n'abantu be, nga Musa alina abantu bangi. Nabbi atugamba nti fanadhart, nendaba era faidha sawadun azim, nendaba ate ekiddugavu ekirala nga kyamaanyi kisingako kiri ekya Musa. Nabbi agamba nti neŋŋambibwa ne baŋŋamba nti hadhihi ummatuk, bano be bantu bo, wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisabin wala adhab. Ono badde njagala n'agamba nti bano be bantu bange, hadhihi ummatuka, bamugamba nabbi nti bano be bantu bo, era abantu bo bano wa ma'ahum 70,000, Allah agenda kwongerayo abantu 70,000 yadkhuluna aljanna, bagenda kuyingira ejjana bighayri hisabin wala adhab, nga Allah tababaze yadde okubeera nti ababonereza. Sahaba anyumya nti nabbi yamala okubagamba abantu abo n'asituka n'ayingira ennyumba ye. Abantu ne batandika okwogera, fafadha nnas fi ulaika, abantu batandika okwogerayogera, bantu ki bano bagenda okuyingira ejjana nga tebabalibwa yadde okubonerezebwa, bagenda kuyingira direct, bayingire butereevu ejjana. Abasahaba boogerezeganya, bagamba naye ffe twazaalibwa nga tukola shiriki, biki twasiramuka busiramusi. Fala'allahum alladhina sahibu rasulallah, abamu ne bagamba ndowooza be baba ababeera ennyo ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abalala ne bagamba nti fala'allahum alladhina wulidu fi lislam falam yushriku billahi shay'an, ndowooza be baba abazaalibwa nga basiraamu, abaana baffe, kuba kati ffe twakola shiriki. Basahaba abamu baaliko mu shiriki ne basiraamuka busiraamusi. Kati tugamba nti ndowooza be baana baffe abazaalibwa nga bo basiraamu ne bafa nga tebakoze eki, tebagasseko Allah. Ne boogera n'ebintu ebirala bingi nga kugamba boogerezeganya tewali amanyi kiki, nga bagamba ndowooza be bano, ndowooza be bano, ndowooza be bali. Omubaka n'abawulira fakharaja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam, omubaka n'afuluma gye bali n'abagamba nti bibano wammanga, hum alladhina la yastarqun, beebo abatasaba kusomerwa ruqya, wala yaktawun wala yatatayyarun ala rabbihim yatawakkalun. Bayina ebintu bina abantu abo 70,000 abagenda okuyingira ejjana, 7,000 abo nga Allah tababaze yadde okuba nti ababonereza. Ebintu bino bina nsaba Allah atuteeke mu babituukiriza. La yastarqun, tebasaba abantu balala kubasomera ruqya. Ruqya ali mashru'a, akkirizibwa okubeera nti omukola ruqya. Naye okusaba omuntu omulala abeere nga akusomera ruqya, bw'oba tokyetaaga, ekisinga obulungi kukireka n'oba nga gwe kennyini gwe yeesabira ruqya oyo. Allahumma okujjako nga oweetaaze, nga oli inda alhaja, olw'obwetaavu tomanyi
ruqya tosobola gyekolera ate obulumi bukutta naki awo osobola okukola ki awo osobola okubeera nti osaba oba ogenda ow'omuntu omukugu ng'amanyi kyakola ng'amanyi Qur'an nabeera nti akusomera ruqya naye ekisinga obulungi kubeera nti gwe kennyini gwakola ki gwakyekolera kugasigama buli kaseera omuntu ogukulumyemu ng'ogamba abantu naye mujje munsabire ofunyemu akantu katono jamuje nedda ekisinga obulungi gwe kennyini ofunye omuntu ogukuluma weesomere ruqya weesomere ruqya okujjako nga embeera esusse awo osobola okubeera nti osoba ne bakusomera ruqya ekirala ekitendo kibalina la yaktawun egundi waliwo okujjanjaba nga bakozesa muliro tebejjanjabisa waliwo enzijanjaba eyo eteeka okubeera ebiseera bino si y'amaanyi nnyo kagamba temanyikiddwa nnyo naye mu biseera biri yali emanyikiddwa nnyo ng'embeera eyo bajjanjaba naye nga bakozesa omuliro nabbi n'agamba nti abantu abo tebakozesa nzijanjaba eyo yadde nga ekkirizibwa naye nga ebeera nga last resort kugamba nga kyekisigaddewo kyokka okugyewala kyekisinga obulungi wala yatatayarun ekirala kitendo kye balina tebeeraguza na binyonyi tebeeraguza binzo bana sina binyonyi naye okweraguza waliwo ebinyonyi ebimu kino ekinyonyi kikaabye waliwo agenda okufa simanyi ndabye kino waliwo kino ekigenda okutuukirira emmese ensaze mu maaso gange ngenda kukola kino omukyala nsaze mu maaso ngenda kufuna ebisiraani biki abantu abeeraguza n'ebintu ebyo nti ndabye kino simanyi eriiso lizinye wano ngenda kufuna ssente ABCD okweraguza kwonna tebakukola bana abantu abagenda okuyingira ejjana nga tebafunye musango nga tebawolerezebwa nga tebababaze yadde okubeera nti babonereza ekirala kibalina wa ala rabbihim yatawakkalun ewa Allah subhanahu wa ta'ala gye beesigamira abantu bano hatha wallahu a'la wa a'lam saba Allah beerenga atteeka mu baddu be abagenda okubeera nti bayingira ejjana nga tebababonerezebwa era nga tebabalibbwa naye ng'abantu abo balina okubeera nti tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna abagenda okubeera nti bayingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.